Social media ekutte omuliro. Social media eri mu kubeera ng'ewuuma. Munna wa Derrick atadde omuliro ku social media platforms ez'enjawulo bali mu kubeera nga boogera ku nsonga ye. Alina ensonga gy'atadde mu ddiro naye ensonga eno ya nnono. Ensonga eno ya buwangwa. Ensonga eno ya bakyala. Ensonga eno yeetaagamu bassenga. Ensonga eno ekwatagana ku bbeere. Amanyi eddoboozi bamutemu SMX representing straight out SMX media. Wanene ku SMX media. Tuya ne updates buli lunaku buli ssaawa. Story wejjira tugikolera naye ng'ekisinga okubeera ekikulu wano ku SMX media. Ti stories zaffe tuzikonvertinga ne zibeera nga ziwewuka datawo aleme kubeera nga agenda mungi. So gwe wenna anyumirwa story ku YouTube naye nga datawo abadde nga agenda mungi. Subscribing ano ku SMX media datawo tagenda sigala nga agenda kyekimu kubanga ano stories zaffe tuzikonvertinga ne zibeera nga ziwewuka datawo aleme kubeera nga agenda mungi. Nzire munjagalize Aliyat Binti Hakim happy birthday ennungi. Onono subscriber wa SMX media nnyo nini ddala. Ensonga yaki ne birthday nzizemu okubeera nga ngimwagaliza. Aliyat Binti Hakim happy birthday to you bambi abeera ka commentinga ku buli story gyenteekayo buli story gyenteekayo agiraba ate nga subscriber wange kuva dda bambi webale nnyo kwagala SMX media webale nnyo webalire ddala ne ba SMX media kings and queens abasigadde nabo bakwagaliza birthday ennungi. Badde tukyayogera ku nsonga ennuŋŋamu ensonga ey'ennono ensonga ey'obuwangwa omanyi batera byogera ku mikolo egy'okwanjula mbu taata ensonga etuleese ya buwangwa taata ensonga etuleese ya nnono taata ensonga etuleese ya bayongerako naki ya buwangwa. Kati ne munna wa Derrick ensonga gy'ataddeyo ku social media platform bambi ensonga ya nnono ensonga ya buwangwa ensonga neekusifu kubanga ensonga ekwatagana ku mabeere. Munna wa Derrick yeekubidde enduulu n'agamba gwawulira nga kikuluma nnyo gwawulira nga onnumirirwako nnyo ku nsonga y'amabeere gange okubeera nga gagudde nga tegali mu kaleega. Omwana muwaana ateekayo n'ennamba y'essimu ng'ereeta amannya ga Shakira gwe wenna bannange munsondere kaleega ne ŋŋamba what neewuunya nnyo ne ŋŋamba ekiki omwana yagambye gwawulira nga kikuluma nnyo gwawulira nga olaba amabeere gange gagudde gwawulira alaba nga gafuuse nga stokes kankusabe bambi munsondere kaleega nsobole okufuna kaleega ensonga eno aginafuye naye nanti munnange ebifaananyi naddala ekifaananyi kyasinze okuleeta ttagali byebiri ebifaananyi bye beekubya nga bagenze ku boat cruise pate gye baakutegeka saidi zeeyo e Dubai nga tebalina babeera nga bakoma wanene mu ggwanga erya Uganda. Bantu bangi baasigala bakyogerako ekifaananyi nga balabanga ng'ayambadde ka dress white kati nga balabanga ndowooza ensonga ezitateredde bulungi nnyawo mu kifuba okusinzira ku video wa TikTok we bakola ate na wano engeri gyali ayambadde omanye engeri ng'ogenda ku beach ate onna tubeera ng'oteeka mu buleegabo kwekaluubiriza mbeera olina okubeera nga weetaamu osobole okubeera nga weetaaya bulungi nnyawo munda munange kubeera nga yali white party abantu bambadde white buli kyemu mwana muwala naye nga yasuulamu akantu ke ne munange ensonga za wano waneeno ku nsonga z'amabeere nga zigenda mu bukyamu omanyi olunaku lusobola okukya mwana wattu ekitundu ku mubiri gwo nekikwekyangira ko n'ogamba ekiki oyinza okeera ku makya enviiri ne zigenda zeekyanga enviiri n'ozisanirira oba oli mukyala enviiri n'ozikwata paafu enviiri n'ozikutayiringamu n'ozikola bineno enviiri ne zikwegaana ku olwo olunaku wadde newasigadde onyumye. Oyinza obeera omusajja mwana wattu n'okeera ku makya enjala ne zikwegaana oba ekintu ky'omubiri gwo n'okanyagirawo oti amatu ne gagenda gakwegaana okanyagagirawo oti amatu gasigala gabangalala sonoono naye ndowooza ekitundu ku mubiri gwe kyamwegaana ku olwo olunaku. Ensonga ku lunaku olwo tezaali nnungi nnyo munnange ng'akaleega ngeri gye kaabulamu ng'ensonga tezikwasaganyiddwa bulungi nnyo. Omanyi ensonga y'akaleega enenge gyebeereddewo bannyinaffe abo be bamanyi kye baliwa omuntu yakola akaleega balina engeri akaleega kalina engeri gye kabayereddewo bannyinaffe abo embeera ne basobola okubeera nga bagikwasaganya bulungi. Naye kati munna agenza okulaba nga ndowooza mukafudde kamanyiiro agenza okulaba nga akamanyiiro kasusse we kandikomye n'agenda ku official Facebook page ye n'ateekayo n'agamba bannange gwawulira mbu nero nnumirirwa nnyo gwawulira munene ensonga ekususseeko nnyo n'ateekayo ennamba y'essimu basobole okubeera nga bamusondera akaleega asobole okubeera nga ensonga ezo azinafuya. Neŋŋamba akaleega kano ke basonda eggwanga lya Uganda ddamba nga bagenda sondera akaleega ka Muna 256 neŋŋamba akaleega kandibanga akamakula. Tumanyi bulungi nnyo akaleega akakyasinze ebbeeyi wanene mu ggwanga erya Uganda kagula miliyoni 2 eza Uganda. Mukimanyi bulungi nnyo akaleega akakyasinzeeyo okubeera nga ka bbeeyi wano mu ggwanga erya Uganda kagula miliyoni 2 ke twakalabako nera nga akaleega omwana muwala yali akayambaddeko yeka ye mwana muwala makula ffenna tumanyi bulungi nnyo ye mugole wa Bujingo oba mwana muwala omupya Bujingo
wakwasaganira ng'ensonga z'embaga bali mu kubeera nga bagezaako okubeera nga bazinafuya ezo nazo ziveewo kubanga ne ku Sunday eno service ewedde banenge gye bakozeemu awo rehearsal mpolampola nga balaganga bwe banaakumba ngeri ku mbaga yaabwe bakumbemu ne bakumbamu kaawo katuuti ka kyaki endulu n'ekaya kati oluvannyuma lw'amakulu tugamba mune yali aguzeeko oba pasita Bugingo yali amuguliddeko akaleega ka $2,000,000 yes tusuubira mbonera ne muna 19 akaleega ka $2,000,000 kayinza okukolera ensonga ezo n'ozina fuya okusinzira munira kati gwanga ddamba lye ligenda okubeera nga likusondera bannayuganda bonna abawuliramu ensonga eyo bakutteko abawuliramu ensonga eyo neekusifu ensonga ya nno ensonga ya buwangwa ensonga ya bulungi bagenda beera nga bakusondera kati wetufunayo buleega nga 2 ku $4,000,000 nsuubira ensonga ezo ogenda beera ng'ozinafuyiza nnyo ne Deriki asobole okubeera nga yeeyagala bulungi nnyo naye nga bami muna 256 waneno ku SMX Media tukwagala nnyo actually nfubanga wensobola okubanoonyaako lwakuba nammwe mwefudde bize muri bize nnyo naye nga newe buli baddi ngenda kufubanga wensobola jabba noonya jabba funa ensonga ezo tujja zinafuya tusobole okufuna ku interview tu abantu bange musobole okubeera nga mubabuuzaako waneno ku SMX Media amanya endoboozi nsigadde ze mu SMX representing straight out SMX Media obeera yagadde story yange gyenkoze kankusaba bambi subscribe ngano ku SMX Media tojja kubanga missing updates naddala okubira ddala mu entertainment industry wano mu ggwanga erya Uganda nkujjukiza gwawulira nti neyo na product gy'olina na services zo providinga ona ebyamaguzi by'otunda osobola okujja wano n'olanga ne SMX Media enamba y'essimu yeidi awo ku screen n'otukubirako condition eriemu kasita obeera nga services zo providinga product z'otunda oba ebyamaguzi ebyo by'otunda biri legiti oba nga si bya bufere nga tebiri mu makoona eno n'eno SMX Media tujja sobola okubeera nga tubikulangira ku bbeeyi entonotono amanya endoboozi bisigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media I sign out.